so osobola beera mu nsi emyaka 10 nga tulina butuuzi ng'olina permanent residence ng'olina permanent residence naye nga you're not a citizen nga toli citizen naye ng'olina kaadi ekukkiriza ng'olina passport ye Uganda gy'olagayo otambulirako you just attach this card eraga resident nti obeera mu Europe gye bayita resident card n'obeera nayo lwakuba abantu abamu basudiya bannaabwe oli olumu empapula agambirawo banne bampadde obutuuzi byawufu empapula n'obutuuze byawufu waliwo gwe twakayana naye waliwo yagenda neyeeyita omu British kati kannyonnyole kakonsession eno okunnyonnyola empapula kyeki kuba waliwo eyambuuzaako ng'atuuse tosobola kumpa mpapula zonkolemu photocopy konze nedda si envelope empapula omanyi omuzungu asobola okulwisaawo okuwa empapula to give you frustration to bring doubts in you okitegeera asobola okwebasa mu nkambi okumala emyaka 2 oba 3 nga tanaba kuddamu nti oba akwadde positive oba negative ako depression buli omwe mu kuba lulwe okitegeera kati abamu tebaawula depression ne frustration ne stress byawufu depression ekuba naayina empapula bulaaya buli weweebanja ebingi frustration ne stress weetandikira Kasiria Breeders Mityana, quality livestock meets trusted expertise. We raise high quality breeds like iShare, Flickview, Oyster, Frisian breed, and Jersey breed. In the Eastern Central Africa, it's only Kasiria Breeders that offers the Midi-King Gear breed that provides 60 liters of milk per day. We also have Girirado, a high quality breed from Brazil. Our pedigree cows produce 36 to 46 liters of milk daily. At Kasiria Breeders Mityana, we believe sharing knowledge empowers communities. Join our demonstration classes and get more skills in dairy farming. For more information, call 0756 863 938. You can as well follow us on YouTube or TikTok. Kasiria Breeders Mityana, shaping the future of dairy farming. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabya Allen Cruz gemanya nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabya ebiganye wiiki nga biganye wallahi yise emikono mu maaso weebazeeko ekyo ekitono kale Allah akyakuwadde obulamu kyassa isaako emikono mu maaso osooke weebaze ekyo sente tujja kwongera zinoonya teri agenda zifuna ate aweweere waliwo ssaawa zino oli ng'asabira visa waliwo oli ng'atuuseeyo naye nga yejjusa kyekyandeese kuno ku Bulaaya kiki waliwo oli aliyo ng'agamba obudde buweddeyo njagala kudda ewaka ne mwenna buli munnayuganda gy'ali nga gyonoonyeze ssente nyongera okukugumya n'okutegeeza nti ebintu bijja kutereera essaawa yonna ng'oyongera kuguma ate finally ojja kumala okole ki owangule Sharif Furniture we bali bulungi nnyo okubanga batusponsoringa Sharif Furniture yantegeza nangamba Alan guno mwaka tegunaggwako njagala kukyusa furniture wa studio ne mugamba nti ekyo na omanyi Sharif Furniture ebintu bya home obewaka ebya bimala ntebe nnungi dinings nnungi sofa sets ezo biki wardrobes nnungi ebitanda ebirungi omusajja ebintu yabimala ate ensonga zitambulira ddala bulungi alina amaduuka abiri eriri wali ekabalagala ate ne wano ensambi akyaliwo bulungi nnyo ate okwo kwotadde basajja bange abawamato estate management abakuyambako collecting rent w'amayumba amayumba go apartments emizigo gyo bangalo byonna bina kyoba oyagadde n'okuwabulako mu bintu bya real estate babikolera ddala bulungi nnyo ate musajja wange oli owa Kasiria Breeders Mityana yakugamba nti teweerabira kubanga ate ova ku bulimi obulimi ye backbone ya Uganda abavubuka bato abayingidde obulimi muganda wange ojja beewuunya bantu bangi abavubuka bato bayingidde obulimi bafunye ssente bazirya misana mwene mulowooza nti babbi bafere naye abavubuka tebaagala kubuusa bannaabwe naye obulimi kyekintu ekiddako so Kasiria Breeders oyitayoko ku faamu ye n'olabako n'oyongera okubanga ate oyiga as always I always do informative shows nabagamba katulabeko abantu batono naye nga bamuggundo
Kati nkomezaawo musajja wange Uncle Ken wali bulungi nnyo. Musajja mu Belgium naye ng'atula mu ggwanga ery'e Netherlands. Era y'omu ku abo abavubuka abatono be tulina wano abali exposed obulungi. At least yayingira Bulaaya. Asobola otusigira ebifaananyi bya mirundi ebiri. Bulaaya mu kutandika eri emabega emyaka nga 10 ne Bulaaya aliwo ssaawa zino. Era ng'ekyasinze omunkomezaawo ye mwabasabye ne mugamba nti Alan Ken yandikomyewo kubanga man fe abamu abatalina baŋŋanda nga Allah akuyambye buyambi mu family gwasoose ofuna visa y'e Bulaaya. Bingi nnyo bye tutamanyi nga twakatuuka, bingi nnyo ebitusumbuwa. Abawala bagamba abasajja baba beebakako, buli omu taking advantage, abalenzi nabo is the same thing. Abakazi abamu abeekoledde ssente babalabanga ina kyasobola omweyambisa. Kugamba emize mingi nnyo giribeerawo naddala nga tufunye muntu akugaidinga bulungi. Kale nange natudde ne ngamba okay, bwe mba musabye then asaba wano aweebwa. Ken sasa okulaba sayinza okusinkana Alan Cruz. Abantu kyemmanyi bayomba, abamu ab'okubulaaya abamu basanyuka. Naye Bulaaya nze mutambuddemu tebaagalira ddala muntu ayogera bintu byabwe. Oli tayagala muntu agamba muntu we Uganda wano nti bannange eno tuli bubi naffe tuli bubi. Oli agala omunajja n'agamba kati bw'ova wano n'oyingira Europe ensi oba ogimaze. That's what abantu abali e Bulaaya abamu kye baagala Abannayuganda batwale. Naye ate Omunnayuganda nga mmwe abavayo ne mugamba nti Alan omwana akamubuulira amazima. If you know you're this and this and this and this, please sigale ewaka. So nze kisingo obuze ku bantu abatulaba kwa Alan Cruz mbebaza nnyo okubanga mwekuumidde ku channel ekyasinzo trendinga. TikTok twagiwamba last week. Last week yona twagiwamba naye ng'ekyatuwambisa TikTok kyali kintu kimu kwogera amazima na bituufu bikirimu okitegeera kuba abantu abasinga bonna abali e Bulaaya okwogera amazima bakiraba bubi. Naye ate omuntu ayogedde amazima n'aba information entuufu ayambako ali ku ground okumanya kyagenda osanga. Kuba abaana bangi beesinkanye ne bagamba yesinga nze namanya bino by'oŋŋambidde wano yesinga nabimanyira Uganda osanga sandizi nayina kino yesinga nabimanyira Uganda osanga sandizi. Ne mugamba okay kati otuuse oyagala okuddayo. Nagamba sikyayinza kuba buli kimu nakitunda nga nzija ate obulamu obulungi mbulabyeko. Ne mugamba ebyo bibaawo kati oba otuuse kyoyina okukola kumanya nti ntuuse. Nga bwe walwana otuuka lwana osigale ekitegeera. Ken omanyi wane Uganda tetuganye abantu e Uganda bali bubi bwekiri abayina sente bayina. Naye nina mukwano gwange eyabadde annyumiza story ali abeera Nottingham eyo ali Bungereza. Yanyumiza n'aŋŋamba yali atunda amasimu nga alina amaduuka 6 ne bamusomeramu ekyogenda e London ne bamubaliramu ne ssente. Naye we mba mutubalira mwe temutubalira misolo. Ken bw'oba otugamba ajja kuŋŋamba kati Alan bw'onajja wano euro nga3 buli mwezi obadde ozifunaawo ngene nkwata calculator ne mbalamu euro 3,000 nkironga kwa millions nga mmeka 12 nenzibalaabalamu awo ne ngaawo bula Ken kino kiggwa kubanga million 13 nina amaduuka wano naye emisolo mingi e Uganda n'abizingako n'abitunda. Tukaza long story short atuuka ku Bulaaya agenda okulaba sente ze bamugambye kituufu azifuna naye ate n'asigazako million nga 5. N'agamba Alan nakibala nga ndaba tekikwatagana naye ng'oledde maze okukola ki okuyingira ka trap already omaze okwewaayo omaze okugira otya. N'agamba yes right now nafuna empapula naye bw'akomawo ate ku mutaasa abaana abaali bayiriba obuyiribi kati ate tabasanga. You get nze kyalina okukkiririzaamu kiri kimu oba otuuse kati onayinza okuba akusinga mu ssente naye ng'omusinga mu future. Alina okikkiriza nti ye amusinga mu future. Future ntegeeza ki? Omuntu asobola obeera ne ssente wano e Uganda ng'oziina indeed
omwana wo n'alwala zonna z'okoze ne zigenda zonna okitegeera ala ninga boyina studio omwana wo n'alwala ne bakugamba omukola operation oyina mutwala India oyina kola ki okitegeera ngubulamu butambula ngendo olaba ka studio katunze kino kitunze ka protocol no katunze bino bitunze olwanira bulamu bwa mwana ate nga toli guarantee obana awona kale katonda yawonya ne at least yawonye nga bye wakola mu buvubuka tobyejjeeko okitegeera kati awo mu future yena ali e Bulaya kyenyinza okugamba we tusingiramu ka katonotono future Bulaya yo gitunulire mu ngeri nti abaana banaasoma bwendwala setaga kutunda kyenina okwejjanjaba musezina healthcare tetuganya simanyi healthcare eri mu America okitegeera naye mu Europe mu Belgium mu Switzerland biki kisibu nnyo tunda TV yo tiwejjanjabe okitegeera ate wana Uganda kisoboka kati ze nakkiriza nze omu ku bo nze naleka muganda wange wano nga tuli ku Nasa Road tuyiriba nze nali manager ku J Brands kati muganda wange Simon nga yatandika ku office kawo amanyi graphic designing kati nze nali nkola comedy nga nina connection abantu bajja oyingira mu office abantu banyangwira because my face was what familiar ne bampe emirimu nenjikola giretera Simon nangamba ngaakola yakola designing ne musasula nga nze nzijako enjawulo ewera okitegeera nadda we nagende Bulaya ngendo okudda nga muganda wange Simon alina offices nya mu myaka ndowooza be 3 oba 5 nangamba Ken yesinga wasigala wano engeri gye wali oyiribamu mu mwaka ogwo ogumesinga olina office 5 okitegeera nenzikiziganya naye ne mugamba kubuli Simon mu bulamu sinti buli omu alina beera mugagga okitegeera kalinga ka consolation naye yali reality enju gy'omulabamu enju ye gy'alina ng'ayiribye ku Nasa Road ogirabako Simon bamuyita Shani Brands awo nju ya muvubuka agyekoledde tabbye ssente akoze bukozi okitegeera naye ng'ate twali ku Nasa nga tutandise naye sobola namukwata okitegeera kati gwali e Bulaya ng'oli mu mbeera eyo olina omumanya nti ono mu current ansinga naye mu future nyinza okuba nkola ki musinga kuba kati Simon asomesa abaana be saagala mwogerako bubi naye nga it is the reality njogera mazima asomesa abaana be bulungi abatwala mu masomero basoma okitegeera naye kati awo ku university time enaatuuka awo gundi eyo tamanyi nti omwana wanaasoma omulimu anaagufuna oba nakijja wano mu Shani Brands wemba nkyaliwo kuba yakoze gundi avenue ez'abaana alwanirira abaana be naye tomanyi bikyuka gavumenti misolo biki wane otandika business landlord najja n'agamba mwana gwe ndaba ofuna nnyo ssente lwenti wo ngenda mwongeza nze bakinkolako nalina ka business kangaawo ebwayise nga nkola comedy baali bakayita Blues Restaurant okitegeera ekifo nakisoma nendaba bakirayant eri webali nengamba bwayise ze ghetto but let me put in my uptown class ne toilets netuuka nenzikuba tiles netekako omwana azooza buli dakiika every 30 minutes toilets zinaba nnyonjo ekifo nekidisinfecting I brought disinfectants kabakubawo ne bomba awo kagundi kange ne kakwatawo awo mu bwayise landlord yajja nanga mwana gwe okola nnyo ssente lwenti wokutandika n'omwaka ogujja wa $1.5 Nobadde kumeka ku $5,000 from nowhere naye agenda okitandika nga waliyo abazze mabega abamugambye kino ekifo tukyagala nga balabye kipiikinzi abanene era bajja ne bakitwala ne kalina ye yaliwo ne bagiguliramu right now kyekifo awo nga ku lita ekuba eri awali Blues waliwo restaurant ez'amaanyi naye nga ani yateeta idea nzi okitegeera kati future nagimanya mu business waneene essaawa yonna bakola ki ekintu kikyuka naye ate oba ogenze tolina guarantee ya future yekyasinza obuzibu wano esinga guarantee ya future ebeerawo gavumenti neyamba omuntu negamba nti enju eri mu kitundu bwekiti ng'erina square meter bweziti terina sukka rent wa ssente zino eyo guarantee ya future ne bagamba essomero lya primary eriri mu kitundu bweriti yonna gonna agalimu tegalina sukka ssente bweziti omanya future bawe eri omanya nti omwana wange ne wasomera mu kasomero bwe kati standard tuyina ye amalwaliro obulwadde bwebuti musujja biki byabwerere tebirina sukka ssente bweziti okitegeera kati awo future betanisobeera guaranteed ne buli omu wano owe education adetermininga prices ze landlord mu kibuga adetermininga prices ze okitegeera kati waliwo awotandika business abatunda engoye oli waliwo amaduuka ge batunda by goodwill agonagona nintandise ogayingira okola edduuka wane eno katugeze otunze boda yo $3 n'ofuna capital oba tonnaba nakugjayo magoba ng'edduuka alyo landlord alinnyisa okitegeera
bodo ofiiriddwa n'engoye ofiiriddwa ng'omulala gyali yingira ajja ne ssente nnyingi abatannaba kujjayo magoba nga balinnyisa kati awoba tewali future kuba kupambana naye singa abeerawo certainty government neetekawo certainty okitegeera awo manya future is guaranteed naye omuntu yenna ali e Bulaaya omuntu kyosinga owe Uganda ye future though bagamba future is today okitegeera the future is today obulamu bw'oli living is the future tomanyi oba onaagituukamu naye ate osobola planningira for the future waabaana bo nga bwe wagamba mu mwaka bwe guti ndibeerayo ne ka studio you planned for the future but you start today okitegeera so omuntu yenna ali e Bulaaya tetuganye emisolo gye giri naye olina okumanya how do I maneuver expenses zange nzikendeeza ntya mwemba nnyingidde biki byenna okwewala nkola ntya okitegeera ate kyoba omanya ku government z'e Bulaaya tetuganye emisolo gye giri naye at the end of the year buli omu baamubalira minimum sente z'alina ofuna kyomwaka we guggwako alani olina okuba nga oweza akatugeze oba emitwalo 2.5 tugeze example saagala ali ku TikTok agamba ogambye 2.5 ate eno bagabye 3 ngeza omanyi TikTok kuli ababuukira okitegeera ngeza sente z'olina ofuna mu mwaka giri emitwalo 2.5 wezituuka nga tozifunye 2.5 n'ofuna oba 2.13 government Belgium ekuddizaawo wenkane minimum gy'olina ofuna okitegeera babala nti buli omu alina ofuna minimum mu mwaka z'olina ofuna ze bayita belasting okitegeera tax ofilinga tax returns government emanya tukuwa otuwa oba tukuddiza okitegeera kati bw'okola sente nnyingi ne bagamba twakubalira ofuna emitwalo 2.5 naye gwe oli mwena kiba kitegeeza endindi wazikola balina percentage gye bateeka ku musolo oba eziyiseemu okuva ku 2.5 ezo eziyiseemu oba gumu kitundu bayinza oteekako tax 60% ne bagamba 60% gituwe gosigaze 40% okitegeera kati awo omuntu agambira Bulaaya ejjudde emisolo naye endindi oba okoze eki oba ozifunye they don't tax what you don't get they tax on what you get ekyawukana wano nti wano omwaka oba guweddeko nga tolina kyofunye ogamba kuzikiza mpaka mwaka gujja abasuubuzi bakaayana n'omusa taxes bambaze sibitegedde naye ate Bulaaya kizibu nnyo sanga omuntu ng'agamba bambaze sibitegedde era babikubaze nga tobitegedde okubira tax office n'ogamba siri mumativu ne baddamu ne mubala nabo oba n'ofuna accountant n'omugamba bambaze kingi nnyo mu business nsaba onkwatiremu kikendeera era bakikwatamu ne kikendeera government nekuleka ne weeyongerayo era business ezigwa ziri nti zigwa lwakuba emisolo wafuna sente obuzibu obulimu kati olaba olina funa 2.5 n'ofuna 4 kati abantu abasinga kye bakola bakwata 4 gyonna ne bagiinvesting oba e Uganda kati bagenda bagamba nti wafuna nnyingi ezeeyongeddemu tuddizi nga tebaziina basitula apartment tebagimenya apartment tena bafuna bapangisa okitegeera ne bagamba emisolo mizibu emisolo mwegiri naye they tax on what you get ku Bulaaya era omuntu atakola nga afuna unemployment omusolo gw'omwaka weguggwako bakuddiza ekyo balina okyogera teri ali ku unemployment ne bamukuba omusolo ng'alina okuddiza kuba gavumenti egamba fa abakuwa ezikubeezaawo ate tukukuba omusolo kuzikubeezaawo okitegeera so bakwata ne bagamba gwe wafuna kitono katukwongere ekyo njagala babeera honest bakyogereko sente gavumenti ekuddiza oba ogiddiza kyekiri e Bulaaya naye kireetera okuddiza oba ogiddiza kisinziira ku z'oyingiza mu mwaka okitegeera so kati oyo ali e Nottingham ng'ayina empapula akitwala enti teyayokya the fact that oyina empapula okitegeera you can use your passport anytime n'ogijjamu bingi osobola okudda e Uganda oba toyagala ku flyinga nnyo n'ofuna abagagga wano be bama visa omugagga asobola obeera ne sente ne bamuma visa naye ng'alina ekyuma kyayagala oggula e London olina beera w'amazima n'oyogera n'abagagga n'obagamba nze nina free travel nsobola okutambula ensi zino ne zino trust me nze mbaleetera ebintu byammwe and you win the trust okitegeera lwakuba obuzibu buli nti tosobola kutrustinga muntu okitegeera buli wawulira akagambo ng'omuntu akugamba trust me manya aba agenda kubba lwaki yeetaga kagamba era omuntu buli akugamba trust me mugamba I don't trust anybody yalwano to trust you prove to me I can trust you but I don't tell you I trust you kuba the moment you tell somebody I trust you we batandikira okubba okitegeera omuntu omugambe nze sikwesiga kuba seesiga the devil inside you essaawa yonna ekukozesa ekintu nze nali mu Kampala wano yannema lw'abafeere banzi babona naye nga banzibisa ekigambo kimu neesiga
nesiga trust me kati okuva onenjiga omuntu angamba trust me awendekera okutrustingira gwe byokola leka bindeetera okola ki okutrustinga naye nga tonkase tu trust. Olina ennyumba z'abapangisa naye nga bakusumbuwa okubanja, ffe abawamato estates management tukuyamba okubanjiza ssente ku bapangisa. Olina nnyumba ki, mizigo oba apartments? Enkola yaffe nnungi ate nga nnyangu, twesigika. Abakozi baffe bakugu bakkakkamu ate nga bantu bawuliriza. Oli bweru wa Uganda, twesige tukuweereze kubanga tukusasula. Ffe ne tubanja abapangisa. Tusange ku ofiisi yaffe esangibwa e Nateete, Mackay Road, ku rawundi ya Mwana Mugimu, oba tukubire ku ssimu 0783 14 44 61 oba 0755 42 96 oba plus 44 74 72 7 08 Wamato Estates Management Uganda Limited. Bade mugambe bulaya tosobola beerawo n'ogamba nti nabonaabona nembonaabona paka kufa okitegeera wabeerawo akaseera akakyusa obulamu kyekirungi kya bulaya naye mu Uganda osobola obonaabona mpaka kola ki kufa. Bulaya ekisinga okwetaaza bulaya omumalako bugumiikiriza ekyo nakiyigira ku mukwano gwange bamuyita Joffrey Geoffrey Kagezi yava Uganda I think now ali mu 15 years nayitira Turkey yava Turkey nayitira ku mazzi mpaka Greece ku Greece awo ne bamuzaayo emirundi n'atuuka wa Belgium n'agamba nze ntuusi empapula nezimusumbuwamu nezimusumbwa n'agamba nze Keni natuuka Bulaaya ntuuse ebali zimpeera poliisi zamukwata nga zimutwala ku deportation camp naye nga zimuta ne zimugamba ddayo ku street ekituuka ekiseera ng'omuwandiisa ku address kuba abantu abasinga nga tebalina mpapula batyo bawandiisa ku address kuba poliisi weekusanga ekukwata n'ekugamba tukutwala mu immigration ate nga gyekiri Geoffrey yagamba nze ne bantwalayo mu immigration nayo bajja kunzijayo Sera kyatuka nga ne poliisi yemukwata nemuta nemugamba kale gwetambulire mukwata nemuta yafunye empapula yazifuna okitegeera nemu eryo time yalindira nga ye musanyufu yagamba nze njabeera musanyufu kuba manyi njazifuna okitegeera so ye yali mugumiikiriza nga manyi ne kyayagala nti nze nakima mpapula obulamu bujja tandikirawo kati mu time eyo yalindiramu empapula ekyamuyamba kyali nti yayina the backbone abantu abasobola omubeererawo olw'empisa ennungi okitegeera kyovalaba mu interview eri eyasooka twali tubuulira abantu babeere n'empisa ennungi nga waakayingira beera n'empisa ennungi nga tonna bafuna mpapula beera n'empisa ennungi wadde ozifunye era sigala nazo okitegeera ako depression buli omwe mu kuba lulwe okitegeera kati abamu tebaawula depression ne frustration ne stress byawufu depression ekuba n'ayina empapula stress omuntu yenna akola abeera ne stress nemanya just time being ekisinga obuzibu mu byonna stress omanya time being era omala n'ogivuunika yinza ogamba sina papula stress n'ofuna yampapula ne bazikuwa stress agenda frustration byokola byonna tebitambula era kimala ne bitambula ne biggwa naye yo depression teriikaani aziina ataziina omugagga omwavu ebulayo ebeze ate ebintu ebimu ebigireeta lifestyle change of weather winter ekukutemu okitegeera kati Bulaaya waliwo abazungu ebintu bye bamanyi ngabo nga ffe Abafirika tebetumanyi abazungu bamenyerawo obukerende obwagundi anxiety okitegeera obubakakkanya kuba basobola omanya season eyo gye tulimu tuli mu winter twetaaga vitamin D mbonaabona omubiri lwabutaba na vitamin D oba mbonaabona lwabutaba na vitamin B okitegeera kati ffe abaddugavu tetumanyi twakulira eno mu Africa buli kimu kiri omusana weeguli obudde si buzibu kati ebyo olina obiyiga nti depression webezze how do I maneuver omubiri gwetaaga ki enkubidde mu season ki okitegeera enkubye lwakola nnyo ng'okendeeza okukola enkubye lwabutaba mu bantu nga waliwo eyeegamba nti Abannayuganda bantama naye number one medicine to depression is people oba ogenze wa oba owa depression ewona n'abantu okitegeera wanebula Uganda obudde bubeera very okay okitegeera ne otambula ku kkubo n'olinya ka border is a therapy n'olaba asaze n'ogamba laba ono okyusa ebirowoozo n'obitambuza naye eri teri alinya ka border buli omu ali bibye buli omu adduka bibye okitegeera bali mu train buli omu ali ku masimu okitegeera wano e Uganda oba otambula mu junction n'osanga azannya ludo okitegeera n'otuula ne mukuba olwali eri togenda kisanga n'ozannya abakuba puulu n'otuulawo nga toguze kaakunywa toguze wadde token n'otuula
ezo zonna natural therapies ziri lwakuba ffe tetumanyi kati ebulaayi eyo the first way depression ekuba buli omu ayina empapula ataziina omukulu omwana okitegeera lwakuba abazungu bo batusingako kimu mu black communities bo bazitegeera ne bagenda mu therapist biki okitegeera naye ogenda olaba wadde gy'oli oyina gyewonyanga ggwe in case webeze depression ogyewonyanga ggwe ne weebuulirira webeze oyina kwebuulirira okitegeera kati eyo depression yako kogambya ka depression kaggwa gwanoonya empapula togamba mu depressed because of papers manya wali abaziina nabo nga bali depressed manya gwatalina sente manya wali aziina ng'ali depressed abaziina nabo manya wali abataziina nga bali depressed eyo journal standard lwa weather oli mu natural habitat gy'otazaalibwamu n'obudde change of weather kati ebulaayi eyo waliwo ekintu kye bayita oba blue friday oba gundi ng'owulira reggae blues kati waliwo olunaku lwe bayita blue oba monday blues monday blues yaliko mu mbeera embi nempulira bubi okitegeera nembuuza mukwano gwange omuzungu leero nga mpulira bubi nagamba don't you know that today is monday blues everyone has low mood for today nyondokebera ku internet nga monday blues gyekiri symptoms ebalaga nga ze feeling naye nga baba bali ready nayo oba owulira bubi you feel down teweekyawa naye owulira spirit ng'eri wansi your mood is very down you're depressed n'ogamba leero mbadde ki nga n'okuva wano eno ogenda ofuna ekyokunywa ali tosobola kyewo naye nga it is katera beerayo ku Monday nga n'olunaku balumanyi nti Monday blues abali ku Bulaya abo bakimanyi abasinga tebabimanyi kati ebyo byekugamba kati baba abazungu abalimu yakugamba no don't try today's Monday blues tomorrow you feel better ogenda olaba enkya ng'owulira better okitegeera kati ebyo bwato bimanyi agenda okugamba to feel more better funayo bugundi bu pills funayo anxiety gundi funayo buno vitamins ziri low okitegeera kati bo bamanyi how to conquer chovola depression esumbwa nyoki fa baddugavu because we don't know that but jo kumobeera mu bantu ng'oyogera nabo oba abazungu oba bana Uganda they can help you maneuver okitegeera so kati njagala abantu bawule frustration depression ne stress okitegeera bulaya stressinga kituufu stressinga nyo tunabafuna mpapula oli munju abaana bakubidde teri yalina gundi manya kaseera buseera kajja kuggwa frustration ebyotambula tebigaana oweereza abantu bakusindikire paperwork Uganda baganye ezo frustration tebabikola nga bw'oyagala manya ebanaabitereeza ekyo kijja genda tobeera onogamba nzigwawo lwa depression manya depression mu Bulaaya ekuba buli omu and you have to be surround yourself with people atayina mwana abaana abo bayambako oba toyina abaana kubira kyaliwo omugambe njagala kujjako ewuwo mpulira bubi mbere ofe month oba fe week okitegeera osobola okubira muno n'omugamba nange seewulira bulungi naye bantu batono okitegeera abantu abasinga kati abali kisinziira communities kati nze mbadde mu communities bbiri mbadde mu ye Belgium embeera ne mu ye Netherland naye njagala nkyogere abananyiga bajja nyiga manye bajja osinga nyiga bajja beera Netherlands the Netherland community abasinga bali toxic jakyogera bali in competition buli omu ayagala kikuba bali in competition buli omu alwana kola ki mukwate mugambe ani ali kushona ya maliriza bali in competition Netherland community buli omu ali mu competition ayagala kikuba okitegeera teboogera mazima ate buli omu agamba abani wali mu Netherland ne mmanya nti awo oyise bagenda kukwatirawo nga nkimanyi omuntu ali mu Netherland akuleka nawe oyitewo bakukwate mwenna mu bifiirwe tasobola kugamba nze nakola bweti nekinsuuza tukikola Belgium omuntu akubulira nze nakola bweti nekinsuuza tukikola okitegeera bali relaxable okuyamba eri Holland muli okulimba muli okwesudira muli obutaagaliza ofunamu omukwano omutuufu wali eri muli abayaaye muli abantu abatayogera mazima muli abakumpanya mu Holland sakisanga Belgium newankwadde si bonna naye the population gye kugambya abatono mwebali abatono tutandikira kunzi kuba kati nange nafuuka mu Holland mbeerayo nenza I've seen communities the Belgium beberera mu Holland webali batono nnyo Belgium beberera mu nyaba nnyo era balina ne community bagiyita Ugabel okitegeera gwali mu Belgium osobola ogenda ku internet n'onoonya Ugabel is Ugandans living in Belgium bebereramu okitegeera ate beebuulira amazima kati nze nagende Holland nga njogera nnyo amazima kyali kiginnemesezza kati ate abamu Holland baagala ekintu kyayingiramu nga yeetaaga honest opinion ku kyo babuuza nze bagamba buuza Kenya tajja kulimba ku ekyo naye obeera mu Holland oyina oyiga olimba
oyina oyiga okukuta oyina oyiga okuwayiriza oyina oyiga okwesoma ebyo mubirekeraawo gwe wali omukyala eyambuukira awo siina kyemukoze nayogera mazima n'agamba why do you bring people who can inspire people on internet nti I was the first person to do interview with Ibraki okitegeera nengamba nze nagenda ova mu Uganda nga nkola interviews nze abantu they have come to me ne bangamba thank you for inspiring me kati goba olaba eyange tekuinspire nze okitegeera ng'owulira you can inspire people more wategeka ekivula abantu ne bagana n'okujja n'okisazaamu nga ne shake tannabatuuka and you're there you're inspiring people n'oyingira mu birthday shower group organizing abantu ne bagikulekera akyuka ogamba inspiring people nze saagala kwataakinga but if I give the right information saagala okiwulire bumbi nze teri n'omu gwe competinga naye because I'm not here to compete nze ndi mumativu nekyenina nze Bulaaya kyenagenda ogijjamu nkiina tewanona bingi saanona bingi ninamu abaana nabazaaliramu ninamu ready passport ebyeyongerako just extra tobanja si banja Bulaaya ze si banja simanyi nji banja arcade simanyi nji banja plaza nze ndi mumativu nekyenakimayo nakifuna nze niyo nkoma wano ngamba Bulaaya I'm not a failure okitegeera ne bonsanga kukubo nga ntambuza ebigere n'ogamba oyo no yali Bulaaya nze I'm not a failure era nkuddamu nalimu nembeera mu bitundu webiti nembeera Kortrijk mu Belgium nembeera Aklo mu Belgium nembeera Ghent mu Belgium nengende Netherlands nembeera mu Utrecht nembeera ane mu Bulaaya naliyo nebyo nayagala nabifunayo abaana gye bali bongerezoko ndi mumativu nekyenina kati gwobeereyo ng'ogamba twazimba ebiyumba by'enkoko we are the people to inspire people enkoko zo eziba zirina coccidiosis beera n'enkoko zo okitegeera nze ebigambo byange byenjogera bangi abazze mu inbox yange ne bangamba thanks for having an honesty opinion nze sajja nange bangambye sigenda kwesudia Bulaaya buli weebanje ebingi frustration ne stress weetandikira chajange chairman Sweden yangamba buli weebanje ebingi yagwayo kati oyo Bulaaya ajja munyimirira yetalina buzibu era abeera wano abeera wano okitegeera bwati nga dai Sweden ne yangamba byange Sweden byagwayo binayagala nabifuna kyekyo Bulaaya toyina kwebanja ki bingi weebanje obutono obeere happy nabo okitegeera naye goli awo ine biyumba by'enkokoloza buli mwajja yimba zimba biyumba by'enkoko nze nali musomesa baba ina apartments zizo mfula na kiraya nti wonzi sulemu nkuwagire okitegeera ngamba na Airbnb wali zemba nine somero Paul Junior yanga ndi shareholder nga ndava no nga ndi musomesa kiba kitegeza I have given back to the community nava nsomesa I have given back to education system abana basome ne byenjise Bulaaya ndi willing okuddo byongera mu curriculum mu bana betusomesa okitegeera kati goba oli Bulaaya ate ng'oli nurse oba ojjako oli mu lab ojjako bantu musaayi okitegeera n'ozimba ebiyumba by'enkoko indeed oba oddiza community jango ozimba laboratory lab wane n'abantu babajjeko omusaayi mu ngeri entuufu nga bamubulira result entuufu nga teri yaziguliridde awo boddiza community kuba oli eri oli lab assistant kyokka ozimba biyumba bya nkoko siganye bizimba naye mu inspiration tubulira abalimi bo inspiring yanyiziza nnyo naye kamulekaawo kyemugamba nze byenjogera honest opinion era omulamwa guli nti lwaki nasala okola interview eno bantu bangi abansanga ne bangamba esinga namanya sandize Bulaaya ne mugamba kati otuuse this out ne njagala interview yamba abakyali wano bamanye exactly kye bagenda osanga tojjabuzi kubanga mukwano gwe yagambye eno kiri ebisigadde tujjalabira eyo abasinga ye bagamba otuuke yakugambye tujjalabira eyo toddamu namulabako frustration ne kati oyo inomanya twembanze oli yangambye tujjalabira eyo nanvaamu ntandikirawo bangambye njasanga kino that's what I said omulala n'agamba you're giving a lot of information isigiinaako obuzibu ne information eyo kimanyi kweri ku Google kweri abatamanyi jijjayo abatamanyi kwesomera fa babaddeyo tusobola okikola ki by the way kankubuulire there is one person eyava e London yali munnamateeka omwami yajja wano we London eyo mukwano gwange JM yangamba yali awo ebintu nga byowa nenga awa bye London how to seek asylum bichi so ne mugambira no kusho kwennyini ne mugamba ne off air ne mugamba don't you think ebintu emwe bya asylum ebyo nsolo bijja mu kubanga ebintu bino tuzze tuwulira nti abantu tebalina byogera gayi yangamba nangamba Alan listen what is simuyo nangamba genda ku Google
ne YouTube osanga yababyogerako genda ku kibanja website ya UK Home Office olabe ebintu ebyo batebiriiko kwebiri next just because nti abanegwa tuyina obuzibu wanti twagala kusoma twagala new shortcut omunebo mugano mugamba genda ku website ya Home Office UK omanye omuntu asaba asylum agenda fulinga steps era kweziri nolo lukimugaga kubira Ken okitegeera kale abamu tetubanenya kiringa onabeera mu ssomero ne baba wa notes ne muzisoma nga muzigwa ne mulubaamu omwana omugezi nga ye bwazisaza ku board mwena mutegeera bwentu benakolanga mu ssomero kati emanze wano mansaza notes ezo ze batategedde abamu bakole ki bategeere n'ekyo oba omanya ku Bulaaya kiri nti gwayingira Bulaaya buli lunaku oyina osomako nga tonabajingira amateeka gakyuka everyday sobola ovaayo ng'etteeka liri bwe liti nezia onokola interview n'ensanga ddala kati gundi awo oli mu comment section nagamba olimba Alani bw'ogenda mu store nga kugambye waliwo soda n'ondaba nga muyina boddayo n'osanga nga aweddewo mba nnimbye kiba kitegeeza gw'osanze aweddewo kitegeeza nti ndi mulimba abayingira Netherlands ng'egaba empapula baafuna era ekyagaba kuba empapula waliyo eza asylum waliwo eza family reunion waliyo ez'obufumbo abantu bagenda lekerawo fumba okitegeera abantu bagezezaako bannamawanga n'Abanetherland bennyini abakyala abasinga be baagala babajja Philippines Thailand okitegeera abasajja abasinga ne mu Belgium babajja Philippines Thailand kiba kitegeeza tosobola gamba tujjeewo empapula z'obufumbo Abadachi be basooka olwana okitegeera Abadachi ensi ezo empapula ze basinga owakanya ze za asylum okitegeera naye tebasobola gamba Netherland tekyagaba mpapula bali bakiwakanya ne bamanya omuntu yenna anytime ensi eyo neegwamu obuzibu n'Abadachi bennyini Putin asobola osalawo bakuba ne bagenda mu Belgium nabo babasabye asylum okitegeera kati omuzungu amanyi no one is certain about the future so empapula za asylum bajja yomba tebajja lekerawo zigaba naye bajja beera ku strict mu ngeri gye bazigabamu okitegeera kati gwayagala ozifuna mu ngeri eyo weeteeketeeke nti we babeera strict era gwesigwe basalako kankubuuze Ken obaddeko Belgium obaddeko Netherlands njagala kukolera muvubuka wange ali wano e Uganda ayina ka business nabwe nakyaza ano ayina statement yangamba jingenda okugamba someone told me nangamba bubanga oli wano ngowezaamu milioni 10 owezaamu milioni zo 2 oba meka nangamba omuntu yenna alina omugezi ve Kampala genda e Bulaaya otandika obulamu obuddako now I want to ask you something that chenjagala oba oli awo sheriyeko n'abavubuka abanfollowing singa nze mba muganda wo nenkugamba Ken nina milioni 8 ku akaunti yange naye omutuma omulala guŋŋamba genda e Bulaaya omulala guŋŋamba Alan sigala e Kampala omultiplying which advice gyosobola okuwa omuvubuka yenna ng'alimu eyo mbeera gy'alimu kati omuvubuka waba mwali mu mbeera eyo nga muganda wange nga muganda wange oba ne mugamba nze nja kuyirawo omubiri lwakuba ekyo nakirekeraawo sikyayiwawo omubiri naye wabeera muganda wange ng'alina milioni 8 wano mugamba jangu wabeera muganda wange nze muwa safe landing okitegeera wasula muwaawo emmere nemuliisa okitegeera stress eyo neevaako omwana we waba yeetaaga soma nsobola okwogera ne mugamba tumujje mu lino essomero tumuteeke mu lino bwe tunaafuna ssente oba empapula zo ne ziyitamu ojja baleeta neno eno nayo ki education fees nsobola omuyiirawo nga musasulira oyo muganda wange bw'akwata empapula ne ziyitawo oba mu time eyo ng'alinda okitegeera we ziyitiramu manya bwe tuba twewaddeyo okukola nga twewaddeyo ne muwa strategy nti woosula ojja susula wano eno ne mu advisinga nti okusula tujja sula wano eno tonoonya nju katugabane tusevinge bwe tuti mu myezi 5 ennyo ng'akoze tusobola okubeera naye ne mugamba buli myezi 2 tusobole omutwalo gwa euro z'okute nange zenkute mu myezi 2 tusobole ki omutwalo gwa euro tusobole ozisevinga mu myezi 2 tu reducing cost na bishine tugamba mu myezi 2 netugamba buli mwezi tufuba olaba nga tufuna 15,000 nze naawe 15,000 kitegeera
mwezi omulala nitukwata 15,000 kiba kitegeeza mu myezi 4 tuba tulina emitwalo 2 egyaki egya euro ate nga batukozesa bukozesa okitegeera kiba kitegeeza emitwalo 2 egya euro ze milioni 8 abazifunye mu myezi 4 okitegeera n'ekino ekinana kyayina honest ayinza okuba kyamutwala emyaka 5 beera nakyo ng'oli wano mu Africa ozifuna olina kubanga ofeerafeera oba bityo oba mu business naye kiba kiganja legit tukole engeri legit nti nsomye maze university nfunye omulimu bweguti ne bills zange nzijjeeko muganda wange wabaze Bulaaya nganzi muwa guarantee mu myezi 5 nga tweplaninze ne tweguidinga bulungi emitwalo 2 tuba tugifunye ng'amaze ofuna empapula okitegeera oba tannabazifuna waliyo manuvera gyesobola omuyambamu n'afuna okitegeera ne tukola strategy nti myezi 6 tulina emitwalo 2 egya ng'ate batukozesa bukozesa okitegeera kati bw'ajjaawo with his business idea tusobola omugamba ng'afunye empapula we can do a company okitegeera company gye tukola maneuvers ne tuziyitamu yonna paperwork kisobola tutwala emyezi ng'ena oba 6 okwatayo naye ate company bw'ekwatayo mu mwaka gumu tuba tuweza n'akawumbi company weba ekutte ake Uganda okitegeera so starting a company in Europe esobola okuba mu challenge naye oba ogifunye n'ozimanya n'obeera n'amazima singa obukulu mazima okitegeera company yonna ogikwata n'obeera n'amazima oba amazima simanyi ngeri gye nnyinza ganyonyola n'obeera nago nti abantu bakozesa sente ze bakoze nsooka kola kinsooka sasula bazikola nga sinabazikozeesa okitegeera amazima go kage kavuka buli kintu omuntu n'omubuulira nti kino kibuzeemu bwe kiti nga kiri open wembanga ndi naawe okitegeera alani oli muganda wange ng'ate basasula nze nga sikubuulira bye batusasudde tusobola okwawukana okitegeera naye wongamba nekugamba account yino bataddeko bweziti baluddewo tusasula mbaweereza email banzizeemu kino awo tuba tujja kukola sente ofiirawo agamazima kuba Bulaaya yo yeetaaga muntu ali open Bulaaya bulijjo okoma bazikola nga tebalimba ate Netherlands abantu bali open abaddaaki nga bo ensonga gyogera nga bwali n'agamba no that one I won't do that one I don't like okitegeera ne Belgium bwe kiri kuba Bulaaya bulijjo okoma olimba kamala ne kakukwata okitegeera so kasi obeera n'amazima in short kyenkugamba sente zo mitwalo 2 nja gibalanze emitwalo 2 egya euro oba osobola ogikola mu myezi 5 oba 6 ng'olina omuntu akugaidinga so kiba kitegeeza oba oli wano oli kyeyagamba si wakana nakyo oba olina 8 oba olina milioni 10 ng'oyagala genda e Bulaaya osobola okikola that money can multiply but depending otuukiddewa ani akubeereddewo ani akugaidinze your discipline also in being patient matters. Advantage ky'omuvubuka gy'alina agenza ku Bulaaya advantage esooka nja tandika na bitandikirwako knowledge kuba knowledge bagisasulira but knowledge being knowledgeable is also an advantage being civilized okitegeera kuba Bulaaya bagibalanga first world country Uganda bagibalanga oba third world oba fourth simanya I'm not sure about that so we bagamba first world ne byokola bibeera first n'endowooza yebeera first kyovula omuntu abadde Bulaaya najja n'atandika business wano bye bakola bibeera first era bibeera unique n'ogamba omusajja yakola akafo simanya ali abaddeko e Bulaaya togenzeeko mufo bwe butyo n'ogamba omusajja yakola akafo simanya ali abaddeko e Bulaaya kati yo advantage esooka nti your minds open n'olaba ebintu ebipya new technologies n'oziyiga gwe n'onoonya weekwata nti bwe ngenda e Bulaaya sikomawo nakola studio bweti nkomawo nga mpagaliddwa bulungi ne woba osazeewo ofuna information okuddayo osoma era osoma advantage weeri n'engeri gy'ojja wano eno studio yo ng'ogikoze professionalism gy'ojja ofuna ng'obadde e Bulaaya ng'okoleddeko mu studio zaayo eba yanja ofunye osobola okugamba Francis ono omwana wo producer titwakola ebintu naye twali tubulamu kino na kino naye ng'oli Uganda tosobola kimanya eyo advantage si ya sente naye yakumanya yes Bulaaya abantu abasinga bonna Bulaaya bagimanyi tugenda kufuna sente era wetuva otava awe mutava siganye sente gye ziri naye twala nti newe ziba sizijjeeyo enneeyisa yange emala okyaza kapale wano kapale ekyali wange okitegeera naye onkulaba omugamba naye kapale okuva wagenda e Bulaaya wayiga okitegeera you don't think the same way ekyo osobola okifuna e Bulaaya that is number one advantage two wobeerayo n'olwayo can get
secured future okitegeera 3 tosobola gamba nga we nakugambye tosobola gamba nabona nebona kati omukyalo izobeera wane e Uganda ng'oba oyina abaana bana katugeze nga teri asobola buli ayagala okukwana gambo yayina abaana bana okitegeera naye Bulaaya osobola osanga omuzungu nga talinayo mwana n'akwagala n'abaana bo bana okitegeera nga naye omuzungu alina companies n'abikutrustinga nabyo omulundi gumu nga teyeesise nga teyebuuziza ku famire ye nga tetumuloze okitegeera wane Uganda osobola kisanga wakimbuulire agwobeerawo mbuulira ekiri wano kireke kiri kitokota butokosi so kyekugamba ne Bulaaya mu ddiiro ne Bulaaya waliyo omukisa gusobola okuyoolerayo n'ogufuna omukisa omunene nnyo okitegeera ng'oli ojolabe abazungu abakyala byabeera nabo bwe babeera wano e Uganda osobola obakwana n'abalina ssente bayitako bayite abakyala abazungu boolaba nti mukyala muzungu oluusaawo saagala kuba nnyo ngamba majority si bangi olyenzo gamba ng'owange ndirabika bulungi asigamba gwe wano e Uganda gyolaba abakyala abazungu bye babeera nabo guyinza ogamba omuzungu ng'atomedde okitegeera kati ab'e Uganda wobeera n'omuzungu bagamba otomedde wogende Bulaaya omuzungu agamba ndabira wa nga nalwawo funa kibebi naye nga ab'e Uganda bakugamba ng'otomedde ab'e Uganda bagamba batya ng'otomedde omuzungu ng'atomedde nabakaana kayina kati kitwale nti e Uganda bakulabanga gwe batomedde ogenda mu bazungu n'obeera n'empisa yo character is good character ofaayo okitegeera oyina amazima kuba abazungu baagala amazima obulimba bwe Uganda oyina bukomye eno oli omulinda n'agamba sorry we got an accident on the way omuzungu akebera ku internet n'agamba accident on A19 atagirabayo bibaako ne bagamba kusaawa we wati wabadde accident tewabaddeyo omuzungu n'anyiiga okitegeera kati olina omuzungu ng'omusanze nti traffic ankutte ng'amukebera traffic budde kibogiddemu traffic ono M12 n'agikebera that time nga bagambye smooth flow of traffic naye nga gwe agambye heavy traffic oba otandise okola ki olimba kati woba oli eno nga bagamba oyo ng'atomedde n'ogenda e Bulaaya ne tukuwabulamu mu by'olina okweyisa osobola ogwa ku muzungu CEO wa BMW n'agamba ono gwentegedde obulamu bate bukyuse busobola okukyuka kati e Bulaaya omukisa gwo kyoba omanya buli wogendayo gulina engeri gye gweyongerako kyekisinga okutwafectinga ekyekisinga otwafectinga kubanga ndabye nnyo ekintu kya mwana kulozi wano natomera okulaba ng'eyatomera butaba obugumiikiriza buba butono omanyi omuzungu asobola okulwisaawo okuwa empapula to give you frustration to bring doubts in you okitegeera asobola okwebasa mu nkambi okumala emyaka 2 oba 3 nga tanabakuddamu nti oba akwadde positive oba negative but to bring doubts in you nti natomera ye lwaki najja ye lwaki nakola biki naye okulaga nti tewatomera kali kuwa empapula nga akuwadde positive ng'olina abaana bo baneeno n'akugamba you can bring your children here ne bajja ojja tandika olaba nti tewatomera n'otandika ofuna omulimu n'otandika ozimba kapulotiko n'otandika okazimbamu ojja laba tewatomera n'ofuna permit eri international ojja laba tewatomera awo gireesa tujja najjo noba tokyagijjukira ogyerabira wookwatira empapula weweerabirira okitegeera omuzungu kye yasoma kiri eki omuzungu yasoma frustration ekigambo manyi obeera frustrated ng'oyagala omanya frustration ennungi genda ku Makerere University ojja ogimanya waliwo bureaucracy bagamba we are not in office nga mwebali come back tomorrow come back this time n'olinnya is not here the dean is not there ezo zonna frustration kati n'omuzungu ye yafuna frustration naye ng'eri professional okitegeera we are working on your file no contacting a lawyer n'akugamba don't worry tujja muddamu lawyer n'okubira lawyer n'agamba they sent me an email bajja kunziramu we only have to wait your frustration eri professional tewali kirala kyonna tewali byakulyanguzi tewali byanti tuyita mu kadirisa kati buli obeera ensi nga teriimu byakadinisa byaki oyitawo na bugumiikiriza bugumiikiriza bwennyini
kuba the moment you get ebintu nebitandika okutambula you forget waliwo ebitundu abantu abamu nga woyita mu kitundu tokyayagala nakiyitamu waliwo ayinza obeera nga ali mu Amsterdam omwaka ogwo gwasooka gwonna gwamubonyaabonya nga ne walaba baasi eza bbulu ezitambula oba eza yero ezitambula mu Amsterdam zimuleetera trauma okitegeera n'avaawo n'adda mu kitundu ekira kati omuzungu yayiga frustration nina okufrustratinga mpaka you give up kuba takwagala mu nsi ye okitegeera gamba oze but let me frustrate you okitegeera kati goyina kubeera mugumiikiriza n'ogamba woona mpeera nga Jofu enakugambye Jofu yagamba woona mpeera wekola ki wenkwatira ne weeyongera ekyo bw'okiiko mu mazzi kankubuuze ekitegeeza empapula teziriiko garanti anti ffena abatubalira eno batugamba close bojja akiwemu emyezi nga 6 awo kijja kuba kiwedde empapula zonna eziriko garanti ng'owulira nti sagala kumala budde nga noonya mpapula empapula ezo ziri ku kisaawe ng'oyingira wali eri ku immigration bakugamba show me your passport okitegeera empapula ezo woyinza ozisanga naye zirimu risiki y'amaanyi okitegeera otuuka ku kisaawe wali eri n'obagamba me I want asylum passport yo nga bw'ozze what have you come to do in Belgium what have you come to do in Netherlands I want asylum bakugamba Obama ya jova chocha kuba asylum kitegeeza jenva baagala kunzita oba kunsiba kitegeeza kalugeze ngola Bobby Wine we yaviira wano kye yavaako mwena mwakimanya baali bamuyigga kitegeera wonna waatukira nagamba asylum baali bamuwa alaga jenva chocha ne kati ayina obanyonyola chocha kitya okitegeera tubuulire ekyokya kitya n'abalaga abasajja banoonya wano sikyamalako kyovola banzize kati ekyo bw'okikolera ku kisaawe ng'oyina emboozi entuufu kiri kye nayogerako ate eyo oba olina giyigira Uganda okitegeera naye ate teri ali Uganda agenda gye kusomesa okitegeera anti nkulaga obwangu bw'empapula ennyangu ova eno ng'oli lweddemu abalina balwerative e Bulaaya aba balina ki baganda bo oba muganda wo ng'akuleeta ng'akulumirirwa n'akugamba obutakumalira biseera bingi tugenda kubazaala ono ngenda kusomesaamu kiro ne bwekityo obiyige okitegeera kati lwakuba obuzibu obukirimu omuntu osobola musomesa nga tondaba musabira visa bagimuma n'agamba yammalira n'ebiseera yanjigiriza agaboozi kati time gy'ofuna ng'omuntu bamuwadde visa aba abuuka in 2 days 3 days tasobola yiga bwenjogerera awo ne bandika kwetokota anti nkugambye wali kyovola kiri mu risk kina chances kyovola nkugambye omuntu osobola musomesa nti ojja kwogera bino mubuulira mubuusamu nti ojja kwogera bino na bino naye ojja sooka yiga bino tusabe visa okitegeera we bagimuma yammalira ebiseera n'aziruza n'ebintu bye okitegeera kati ate ogamba kale komala ofuna visa nkuliiremu excitement eba y'amaanyi gweoyagala gende ne bye bakugamba ogamba kimu ntegedde naye nga totegedde okitegeera kyova olaba kiba risky naye obeera prepared bulungi n'ogamba okay ndeeta Alan saagala Alan amale mu system bbanga ddene ng'anoonya empapula okitegeera kati nga gwe bw'olina ka visa webatera okuwa visa okitegeera kangeze gw'osazeewo kampeereko example yo nze mbeera sure nemanya Alan ono tebasobola mu ma visa because of his travel history biki nenkimanya nengamba kati Alan asazeewo okujja nenkutuuza nenkubuuliramu ebikuyamba sibisomesa naye nze nkubuulira bikuyamba kuba nze byanyamba nange lwaki sibikubuulira bikuyambe okitegeera nembikubuulira nekugamba okwewala obudde okumala emyezi 6 emeka nti tutaddeyo biki ku kisaawe tuuka obagambe neetaaga kino bw'otuuka ali n'ogamba I want asylum bakufunira awo abaliwo ba agent babeera aba immigration officers babanga bapoliisa naye nga bamanyi interrogation nga bakuteeka mu karuumu awo nga bakufunira bakuwa ekyokulya ayoke biki nga baleeta dokita akupime alabe oba oli oke kati omala obeera oke nga batugamba kale sooka otubuuliremu wano akatonotono nga betukunoonyeza lawyer tebakozesa interview nga tebakufunidde lawyer lawyer alina okubeera ebbali asobola okugamba omusajja wange mamubuuza ekibuuzo kizibu wano teyali ready okitegeera kati n'okola interview ng'oliwo gwe ne lawyer ne ba immigration officer awo ku kisaawe kati awo ku kisaawe osobola omalawo oba okoze first day kuba lawyer bamukufunira mangu ne interview yo lawyer mwesiga ntya waabwe lawyer yali okudifendinga nga waabwe lwaki ekireesaawo lawyer kiri nti in case by'oyogedde babiwakanyiza lawyer na filing appeal appeal kiba kitegeeza toli mumativu nakyo appeal wagiteekayo egenda mu kooti appeal zonna ziggwera mu kooti bw'egenda mu kooti ne bagisolovinga mangu
kooti esobola okugamba omusajja temwamubuuza mu ngeri gye mulina mubuuza muddemu mububuuze oba kooti n'egamba eyamubuuza yali biased muddemu interview kyekiteesawo looya kuba gwe oba oze tomanyi namateeka tomanyi asobola nakukolera apiiri okitegeera kati oba oyogedde ebintu ebituufu ne looya oluusi apiiri otebeerawo ogenda olaba mu 2 weeks interviews zombi zisobola okuba nga ziwedde esooka n'eyokubiri zombi we ziba ziwedde awo decision wegifunira positive oba negative mu bbanga tono zenna gwe mmanyi yali agenda Canada ne bamukwatirawa Belgium naye ng'ayina yamu briefings before mu mwezi gumu yali atuyingiddemu kubanga ku immigration oba okyali eno mu bayingira mu mwezi gumu yali atuyingiddemu ng'ayina kadi ya myaka 5 nga n'enjuba mufunidde wagenda osula era we yatuuka wali yali yeetaaga kumanya bannayuganda bali mu Belgium etuba mu introducingira n'atulaba aleme butabeera lonely n'asoma olulimi n'atandika osoma n'atandika okukola akola n'olulimi yalusoma naye mu mwezi gumu yali alina kadi ya myaka 5 so kati oyo naye agamba nze saagala linda ng'owulira toyagala linda obugumiikiriza bwo butono okitegeera you can risk ne weeweerayo ku kisaawe naye olina okubeera ng'oli ready kati awo wonna bwe abasinga tutiira tugamba kale kandabeko ku kiri eri kandabe ku train bwe zitambula kandabeko ku winter weefuuwa kandabe ku sama abaana be bambala obupati ogamba nange kenyinyi honesty by then if you would ask me at the airport oba mmale yingira nandigambye kamale yingira naye nakirabamu nti okulinda because there are very many files okulinda kweyongera okitegeera oli mu mwaka gumu abasinga bali babamaze ne mulimu ba immigrants okuva Syria okuva Ukraine waliyo olutalo kati Ukrainians those are Europeans basooka nabo okitegeera kuba bannaabwe ate nga nabo kiri evident olutalo omusajja abakuba obalaba kati mwabasaba eno mubudde eno no following a procedure kati gwawulira nti okulinda kwa kutono ng'owulira okulinda kwa kutono ng'oyagala kuba zaala mukube n'ekintu ekituufu kubeera osobola omukubirawo ng'oli weero prepared ng'omuntu akutegese bulungi nnyo osobola okukubirawo zaala okitegeera nga byonyumya bikwatagana nga birina continuity kuba ekisinga okussa ebintu continuity ng'emboozi gy'onyumya tekwatagana eri sketch ebuukabuuka eti nafollowing atakola ki tafollowing naye oba olina continuity ennungi n'ogamba why saagala mala biseera okitegeera n'ogamba bulaya saagala emmalira esente zentaddemu ze zino Uganda mbadde nkikuba saagala kumala bulaya nga sirina status sente ezo zimu zisavingira e Uganda ogambe ŋŋenze we batampisawo ne bankomyawo ntuuseeyo okitegeera naye totuukayo nga tumaze funa notes bw'oba osazeewo tekinga kuba eryo funa notes ani agenda okuwa notes temuli yeeyo mwabagaba notes tebakyaliyo okitegeera kuba waliwo buli omu asobola abagaba notes gye ziri naye entuufu nsobola okuwa notes nga njagala kulyamu sente babikola bulungi nnyo naye nkuwa notes envu n'obonaabona z'emyaka 5-10 olwa notes envu okitegeera empapula kyeki ziba mu envelope ziba mu envelope ziba mu fayiro kyeki kiba kikyekyo webale buuza ekibuuzo ekyo tuli abagamba abamwadde empapula waliyo n'abaliyo nga bazirina naye nga tamanyi zezo empapula kati abaliyo bazimanyi abamutulowooza empapula lwakuba abantu bamu basudiya bannaabwe oli olumu empapula agambirawo banne bampadde obutuuzi byawufu empapula n'obutuuze ebyawufu waliwo gwe twakayana naye waliwo yagenda ne yeeyita omu British empapula n'obutuuze British kumba ayina empapula naga nedda akusiza ekigambo kikyamu kati kannyonnyole kakozesa eno okunnyonnyola empapula kyeki kuba waliwo eyambuuzaako ng'atuuse tosobola kumpa mpapula zonkolemu photocopy konze nedda si envelope empapula kwe kubeera mu nsi ng'olimu mu butuufu bw'amateeka legally being in the country legally nga mwoli nga bakuwadde kaadi ekukkiriza obeeramu ng'oli mu mateeka nga bwe nnaaba n'endagamuntu endagamuntu z'empapula okitegeera yo identity card z'empapula kuba olugifuna bweti ebeerako information yo buli woogenda bayingiza mu computer ekitegeeza nange nina ndagamuntu ya Uganda nina empapula olina empapula ze Uganda siina mpapula onsinga
Kubanze sikya ndi former Uganda ni nazidi badiza. Nali nzina nezibadiza. Nange so kwa kupapula. Osobola ozimpa obasazeewo wade Uganda. Nange kwa kupapula za Uganda. Naziri nako nenda bacheza ntu sako na ila nazo nzeetaaga. Okay. Sobola osaba dual citizenship. Okitegera kuba nazo mpapula nungi. Ne dual citizenship nazo mpapula. Kati empapula zonna kitegeeza okubeera mu nsi ng'oliwo mu mateeka nga ne police webe kutte teina gye kutwala nti mu deportation camp. Yeninga nanga mutu. Era empapula zina levels kwe zitambulira. Basobola okuwa kadi ey'omwaka ogumu. Kiba kigezo ine empapula za mwaka gumu. Nga bakola ku file oyo. Bakugamba tukuwadde orange card mu Belgium budget orange card. N'olunaku lwe weewaddeyo mu system neekumanya nti weeri kadi gye baba kuwaddeyo eba mpapula. Neziri for how long? Okitegeera. Kati wokola interviews n'oyita ne bakugamba tukukiriza obeere wano. Kati kadi ye ekyuka ne bakuwa kadi endala kiba kigezo ofunye empapula era zibeerako validity nti myaka oba 5. Lwaki zirina ezo balaga situation yo mu nsi gy'ovaamu erimu olutalo mu myaka 5 olutalo lunaba lukyaliyo oluba luweddeyo kiba kitegeeza n'empapula zo zikomyawo. Okitegeera naye luba lukyaliyo oba nga luweddeyo osobola osaba kadi eno eri temporary efuuke permanent obeere permanent resident. Okitegeera kati kadi eyo basooka kuwa temporary card okulaba yo situation ensi gy'oddukamu. How is it? Does the situation change? Katugeze ensi erimu olutalo nga Ukraine basooka ne babawo emyaka 5. Emyaka 5 giggwako nga Ukraine ekyalwana ne Russia nga babongerayo emyaka emirala 5. Naye oba mu nsi omazeemu emyaka 5 bakugamba nga woli temporary osobola tusaba permanent n'osigala naffe. Okitegeera n'obagamba nze njagala beera nammwe naye nze nkyayagala beera mu Ukraine sijja saba butuuze bw'abaddaaki. Ne bakuwa permanent card naye ng'oli mu Ukraine naye ng'olina permanent card mu Netherlands oba mu Belgium. Ezo zonna mpapula. Kati watuuka n'ogamba gyenva olutalo lukyaliyo ate tebiri bulungi mbadde nsaba mbeere mudaaki nga mmwe, then you apply for citizenship kye bayita obutuuze. So osobola obeera mu nsi emyaka 10 nga tolina butuuze. Ng'olina permanent residence. Ng'olina permanent residence. Naye nga you're not a citizen. Nga toli citizen naye ng'olina kaadi ekukkiriza ng'olina passport ye Uganda gy'olagayo otambulirako you just attach this card eraga resident nti obeera mu Europe. Gye bayita resident card n'obeera nayo. Okusaba ofune empapula n'otafuna butuuze kuba butuuze osaba busabe. Tetuganye n'empapula osaba nsabe. Naye empapula osabira through asylum. Bye batunuulira bitono. Batunula laba gy'ova waliyo threat. Okitegeera. Situation ye citizenship batunulira records zo mu nsi bayina requirements good conduct. Olina okumalamu minimum emyaka 5 egyekutte nga tokyusiza address. Okitegeera. Kati lwaki kineno njagala kiyambako omuntu oyo ali mu nsi katugeze nga Belgium. Ngali mu Belgium naye emyaka n'akutulamu obuzibu obukirimu. Nina mukwano gwange. Katugeze nina mukwano gwange yayina enju n'agimalamu emyaka 3. Enju n'emutama ng'eri mu kyalo. N'asengukamu n'ajja n'asula ewa mukwano gwe. Naye ewa mukwano gwe gye yasula tebaamuteeka ku address officially. Eri n'avaayo n'amala emyezi 4 nga talina address. Okitegeera. Kati agenda osaba obutuuze in 5 years nga bamugamba tulaba emyaka 3 wali wano n'omala emyezi 4 nga toliiwo wali toli mu nsi. Natolina address. Woba tolaze address ko libalaga tolimu. Importance ya address. So kati ngamaze emyaka 5 naye nga bo bamulaga emyezi 4 wali tolimu no. Ne bamugamba ino okwongerayo emyaka 3 ejiri solid nga ali mu Belgium. Ngolaga kuluno bwenti nabeera wano. Katugeze nabeera ensambya. Mu mwaka bwe guti nevao nenzire ebugolobi. Mwaka bwe guti nevao no chikola for 5 years. Oba qualifying otandika sabaki obutuuze. Kati bw'omala awo inobeera nga weesiza bulungi good contact toyinamu mize janjaga tolwanye tokubye bantu temuli sexual harassment your good conduct. Then olina okuba waliwo standards ze bateekawo tolina okuba ng'oyiza olulimi to this level. Before babadde basaba oba B1 kati baagala B2. Ne bagamba olina okukolayo ekibuuzo kya integration omanye abaddaaki tweyisa tutya omanyi Netherland yatandika etya eyo integration. Olina omanyi omudaaki yeeyisa atya tubeera tutya oba omubiri gye yeeyisa atya. N'omanya ne bamala ne bagamba olina okuba nga Netherland tetera saba bingi. Kati yo Belgium weekalubyamu awo kiri kimu. Belgium eyagala ng'egyo emyaka 5 ogimazeemu 5 years nga wali okozeeko omulimu oguli official oguli white. Okitegeera va mu kino
white kwe kola mulimu nagena ku McDonald's no kasito obo osasula emisolo mu system nga balaga nti oyina contract biki kati wali emirimu gye bayita black under the table ejo kijja nkolera kino okitegeera gye bayita black sente za mwene muze ebbali obwo bayita black naye mu Belgium oyina okubanga wakola official white job ng'osasula emisolo oyina contract for minimum 3 years ng'okoze for 3 years kati Belgium ogimalamu emyaka 5 nga tofunangayo omulimu bwe gutyo gw'okoledde for minimum 3 years era oba toqualifying afuna butuuzi so kyengamba omuntu eyakatuuka bw'oba otuuse tobeera ku bino bye bagamba nti lindako okwewaayo mala mwaka mulamba ogwo omwaka ojjaba oguse kuba tebamanyi wooli okitegeera kale mulimu ebirala bye bayita oba Dublin bingi kati sobola binnyonnyola wabula we mbinnyonnyola ali abayomba mu giving too much information kati kankitwale nti n'oba oyina Dublin weeweeyo bamanye bakugambe Dublin kitegeeza ki nti ensi eyakuwa visa yeri responsible gy'oli okuwa asylum katugeze ofunye visa ya France niweweerayo Netherland bakugamba France yeri gy'olina osabira ki asylum si mu Netherland naye nga kikulemeseza osabira mu France ng'olaba emirimu tegitambula bulungi tolinayo mikwano gy'omanyi kati bajja ne bakugamba olina Dublin France yeri responsible kati waliwo engeri gy'oyinza okuba mu Dublin n'obanyonnyola nti France sinayo gwe mmanyi olulimi luzibu wane eno wenina emikwano gyange it will help me to settle my mind reason waliwo n'endala z'oyitiramu ngeri nnyingi mpaddeko eri ennyangu kwadde example ne batunamu ne bagamba okay kale sigala ogambe mu Netherland olinamu mukwano gwo gw'omanyi you feel comfortable with them they will help you to integrate to forget bayinza okibesingirako ne bagamba kale sigala toddayo France kati awo chance weziri ne chance ezikuzayo wekiri naye ekyo olina kikola like nga wakajja system ekumanye nti wajja n'ogezaako Netherland kati oyinza okimala ne bagamba okay tetujja sobola abamu bafulumamu emyezi 6 oba mwaka gumu kitundu kisinziira etteeka eriba liriwo okuba Dublin oluusi oyinza ogendayo leero nga bagamba myezi 6 ogenda okuddayo nga bagiziza ku gumu kitundu tekitegeeza emyezi 6 yali mulimba kakiba kitegeeza kino kyosanze inofulumamu mwaka gumu kitundu awo inofuna kati mwaka ogwo gumu ekitundu Dublin eno okugwako butakuza France inofuna abantu abakubeererawo oba organization ezikubeererawo era organization mweziri bakugoba n'oyingira organization kyovala bayo omuzungu tatta wakuba takuba kutta alikaweera wona ddukira yakugambye nkugobye tojjasula kuli ojjasanga yaba organization munnange tulinawo osula kale tusobola kusuza ne tusobola okuliisaayo olunaku akale tosobola siiba naffe naye ng'obudde bunyogoka ekiro ojja kujja osulenga naffe organization gyeziri gwenda olaba omwaka guweddeko kati obeera mu mbeera eyo ng'ekunyiga nga tolina gw'omanyi ogigumira era nakyo kimala ne kiggwa n'osigala mu nsi gy'oyagala so yengeri okuba muki Dublin kati fejjukira ffe mu Uganda wano twagala ekintu kimu akatabo konna bakakolerera akatabo konna teri afuna akatabo nga takakoleredde tosobola funa nkugambye minimum requirement olina mala mu myaka 5 kyokka ombuuza mwaka gumu ati mbuliza muna Uganda omuna Uganda ali eyo tosobola funa akatabo butuuze mu mwaka gumu okuleka nga bakola ki maamawo yagenda e Bulaaya n'ateeka mu gundi ninaye abaana bange abali ki abali e Uganda maama we era yagikuba naye gwe atalinayo maama we atalinayo anko we atalinayo nnya atalinayo patina okitegeera ate waliyo n'abagundi aba marriage katugeze ovudde eno ng'ofunye empapula za bufumbo before mu Belgium mu myaka 3 bali bakuwa obutuuze naye kati bakifuula standard 5 years minimum abasinga ate bakola amateeka agakyusa baagala abafuna obutabo babufune from 10 to 7 years kisinziira teeka likukwatiddewa so ino mmanya njagala katabo oba njagala mpapula sooka ofune empapula wonaabeera nazo ziri kuyamba ofuna akatabo okitegeera no je kiri buli omu kyoyagala bisi katugeze olina kamera emu n'omanya bwe nkola ssente bweziti mu myaka 2 njafuna kamera eno kirabe mu ngeri eyo ogambe kasita nina kamera gyentandikira banje ekibayi ya wasiwasi abamungi wasiwasi kyekyo kyokka kyovala omuntu yena omalako ne Bulaaya patience yeki wasiwasi jakumobeera ne wasiwasi ebintu birambulukufu ate tuve eno mu nsi nga wasiwasi akola osobola ogenda ku immigration site yaabwe n'ogisanga home office ne bakulaga kye beetaaga mu Netherland n'ogenda ku IND ne bakulaga kye beetaaga mu Belgium n'ogenda mu Sijra
bagiyita CGRA kati bakyogera mu Lufaransa CGRA okitegeera n'omanya biri well outlined okitegeera naye ekitandikibwako bugumiikiriza possibly wangamba oluzungu otawaana teriyo obutatawaana ate nze nagenda njogera ki oluzungu era otawaana mu bantu 10 oli jagamba désolé je ne parle pas français je ne parle pas anglais sorry I don't speak English mu bantu 10 ojasanga mulala gamba un petit peu njogera oluzungu katono a little bit then okozesa he's a little bit to know your beat okitegeera Yobo kola. So na tekitegeza totawa. Abeli jamu oluzungu teboogera. Boogera. Naye lutono nnyo. Mweruli kuba abaana basinga basomye babasomesa English ne mu masomero bakiteekawo. Tosobola tambula kibuga nga wona abeera wano. Omuntu ayogera Oluganda bamulabanga loko. Naye bw'agatako oluzungu abeera ki? Abeera international. N'abazungu nabo bakiwulira English bagamba English is the what? Number 1 language in the world. Tetuganye. Oliazo ogamba it's not English, it's China. Because China has a big population, so they speak Mandarin or Babachi or China. The most spoken language in the world is Chinese because the Chinese have a big population. Tosobola bakuba. Okitegeera. Nete kitegeeza ati oluzungu teruliyo. Kati oli omusa. Lwaki nkola zineno clarification. Wali azio kungamba mu comment. No, it's not English. Okitegeera kati oyo muzeemu. Naye oluzungu, omuzungu alaba nga amanyidde akieka. Nga akazungu tayinamu yewulira nga ataasoma okitegeera kuba basomesa mulimi nawo but the more you speak language it shows how exposed you are how you open mind era omuzungu osanga nga ayogeramu ku luzungu abeera open minded osinga ayogera olulimi lwokka n'obusosoze bwe level ye ebeera ntono kati goyine n'emmimeka nze ennimi ze nnina nina Oluganda luno lwenjogera nengattako French nina level 2 sagala oli angambe ate translatingira bino French gwenjogera wa level 2 awa direction asaba emmere mu restaurant asaba omulimu akola interview omulimu yeyo French gwenina mu restaurant nvaawo nga nesasulidde nga nsabye emmere gyenjagala nga byonna njogedde mu French ekyo lwoni yakiraba koloni Mark Vex yakirabako France bwe twali naye okitegeera Dutch naye nina level 2 bagiyita B1 mu Belgium bagiyita C4 okitegeera to Netherlands standard is B1 wagenda tobimanyi nagenda sibimanyi babinjigiriza eri okitegeera French namuyigira mu 4 months nenda yiga level 2 mwangu wakuyiga any language nyangu yayiga ng'osazeewo giyiga Lufalansa bwe lulimi olusinga obwangu n'ebinyonyi we byase gi olulimi lwe bisooka okwogera Lufalansa kase gi ne kagamba wi olwo Lufalansa which tegeeza yes kati olaba naye ebinyonyi lukola ki birwogera olulimi lwonna lwangu ng'osazeewo oluyiga awe tusinga okutya kati waliwo agamba eyebogera Dutch saagalayo jangu omuyiga omukuba embogo ate omuzungu tasobola kusekerera nti okubya embogo tekiriyo ne bw'ojja ng'oyogera oluzungu Dutch abasinga abatagenda mu ssomero boogera ng'Abachina me come you go you give me money me work Dutch asinga w'Abannayuganda waali abatasomye naye bw'osoma oyiga sentence construction kati Dutch nina mu level B1 era njagala nsome enzire ku B2 oyagala kusoma njagala kuddayo nsoma olulimi ofune muki ekinzizaayo oyiga olulimi the more you study more the more you enter their offices the more they see you as part of them bulijjo okuma okwogera olulimi lwawe balaba onaafuuse munnaffe you're well integrated abaana bange mu ssomero basinga basomesa ki Dutch sagala omwana ngambe njagala mu train zammwe ne mu train muli luzungu mweziri basooka kwogera Dutch the next destination webeera international train nti eva France edda Amsterdam eddawa bateekamu portion y'oluzungu okitegeera webeera local train nti eva Amsterdam edda Utrecht edda Breda olusigala Dutch okitegeera ku screen wali balaga ebeerako ku computer mubeeramu bu computer obulaga nti oli akugamba oviiramu Breda ne bakulaga tutuuse Rotterdam n'ogiraba tutuuse wano n'ogiraba tutuuse wali n'ogiraba okitegeera saagala obeere nga mukwano gwange yagenda yayingira Belgium n'ayingira train mpanvu bw'ati manye za Belgium zaali teziriimu obuscreen we butyo n'adduka ekiyumba ku kiyumba ng'agamba bannange noonya driver mukooneko mugambe nti nviiramu awo nga kimulidde naye yamala n'alabawo
ekaba newe mutuuse wennyini obupande bulaga gwe kwata computer ati bangambye enviiramu wano jangu nga weetegereza zona soko girinya bambazisa stations obala station ne bangamba bala station n'obudde bwetuukawo then ey'omunaana era otuuka n'ekigambo bakiwandiikako wali ne wali station gy'otuukako balaga kapande wakatuuka eyo baamu olunayuganda lungi bukimu oyagala obuuze nekyolaba oyagala obuuze kati byensobola obiyiga bakulaga train ejjatuuka mu Kampala ku ssaawa 8:00 neziweze 6:00 obuuza wano tuli Kampala zirinde ziwera at least 7:40 otandika obuuza wano tuli Kampala kubeera obudde bwe balaze mubeera mu delay ya 20 minutes over minus maximum ekinene kisinziira era ne delay bagikulaga wano there is a delay okitegeera naye baba bakulaga etambula route ku computer yo genda nakyo era osobola obuuza abantu kati bintu binjagala okubuuza buuza ojja asalamu nga bw'oteekayo leero nkuwadde lunaku lulamba naye waliwo ekintu ekinsumbuwa ekintu kya abaana kankuwa example nina mukwano gwange yafuna visa ye France nanga ne alani nali France na mwana gwe Faransa banange soko mbwe gwe yagende namugaye France yo kinalaba to wali yadde ka posta ko luzungu bo bali ku Faransa c'est ici c'est comment c'est là-bas akasobola bireke nangane alani olulimi nze sinzi njagala genda kola nze sina budde bugenda yiga olulimi kati abadayuganda bayina ekigambo kyanjagala kola anti bwe butali bugumiikiriza manya olulimi mu myezi 4 nga waddeyo omutima olaba osoma UNEB emyaka 12 plus n'omusoma n'otafuna na mulimi buba kwebuli wakiseka mbadde ku pioneer mall njiriba oyiga kati kyoba manya lwaki oyiga Olufalansa kuba abatumira ku Canada awo ne America ne UK yokumobeera mu bantu abaogera olulimi obaamu byoyiga bizobeerawo nga tomanyi wi n'obuuza wi kitegeeza ki okitegeeza namukwano gwange yajja nga awulira buli mwagamba ashblift nagamba nga mpulira bagamba uplift konze bategeeza please tekitegeeza uplift kiri ashblift o ashblift n'akiyiga naye yali tagenzeeko na mu kirasi okitegeera so olulimi kiba kitegeeza gwe tuukawo oyige nayiga French Dutch n'oluzungu naveeno nga ndumanyi so okwesomera French mwesomera manyi osoma French nsobola omusoma nga sitegedde kyategeeza French wa train mulinya French wa train mwangu yeyo level gye nakugambye level 2 yakulemerawa yanema mukugatta nnyo kuta anti kana agenda train station ngera binana biri mu Faransa ate abaana ababisoma bo babisoma balinga abegoga anti mu wano talikira anti kati awo omanyo kakubulira ekizibu kyoyiga olulimi ng'oli mukulu natuuka maze osoma university ndi mukulu kirasi teacher najja nangamba A B C D ningamba myaka 26 ndimu A B C D Y oba yali Y najere Y oba yali Y kati ne bali nyukuta bagita R eyo bagita R ngeveno R ngeno la omusajja omukulu nsirika manyo ndimu nengamba Olufalansa lutandise nene ngamba nino luyiga bonna benina tebamanyi zinave Uganda nga sikwata mu Lufalansa wadde nakatono tuuka eri nenkwata YouTube how to learn French in 5 months ne bakuwa tips okitegeera nengenda learning French with Alexa waliwo omukyala asomesa French bamuyita Alexa so na Alexa wa Samsung oba Siri mchala bamuyita Alexa asomesa French with the basic principles noyiga kati mu kirasa awo mu center nga tulina 3 hours nenga atula nensoma kati mwalimu ebiwalabu biva Iraq eyo biva Morocco bamanyi French kuba gundi abava Egypt eyo nga kati balabo muddugavu ndi munzenze kama eyo kirasi nga bamanyi abaddugavu baba basiru nze natulanga mu kirasi bwenti nga mpandiika nenga bano bakakanya tulina sooka kukola bibuuzo ne tukola ebibuuzo nenfuna 9 ya French 99 oro yali gundi written ne oro 99 kati omuntu alinamu omuga yali ava Libya yali akola mu university ya Libya nga yalaga amanyi kuba yali musajja mukulu we bajjako Gaddafi n'agenda eri okusaba obuddamu nga ye amanyi abafirika abaveena abaddugavu tuli basiru nafuna 99 ye nafuna oba 92 okuva olwo nafuuka mukwano gwange nangamba isi
not all blacks are stupid. Nemugamba ani akugamba ndozo laba. Neze nalaba to challenge them was to be the first in the class. But daunga bansi. After 2 weeks. 2 weeks oba ino kwade ekibuzo. Nga mulimu introduction. Introduce yourself. Je m'appelle Kenneth. Je suis Bola. Je m'appelle Coupe Bamba. Era woyiga French omanya abasajja bye bayogeranga. Okitege. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kenneth, je suis ougandais, j'habite à Arlo, je suis okitege. My name is Bola. Je suis dans le job. Je voudrais travailler, c'est le travail. Je vais partir ici. J'ai 12 enfants, je n'ai pas de l'argent. Osoma busome. Kati wobeera mu kirasi n'obulaba. Ate ng'oliraanya abantu b'osiba nabo nga baboogera. Olulimi oluyiga. Kasita oba otaddeyo mindset. The language is easy. Kuba French yenga ye kyoyogera si kyowandiika. Mulimu silent letters so ino sirika okitegeera kati waliwo kati ngenda kugamba French oyansumbuira eno mu Africa basomesa French with African accent anti we wabuzunga nasanga abane kati eri bagamba c'est bien okitegeera c'est bien means it's good c'est bien naye omufirika agamba c'est bien okitegeera kati nze nali Brussels nga bagamba nga niranja abafirika babiri wano mpulirako kigambo kimu c'est bien bien konzi tebagamba nga nzibi nga mpuliranga yatubye c'est bien ne bagamba sinabakwata kwa iPhone yammwe kati French waneno kati omuwala gwe bayita fille omuyimbi fille omuton muton kati that is French accent. Fille means a girl, French accent with African accent. Fille means a girl okitegeera naye bamuyita fille c'est ma fille nze fille my girl era fille yandigambye je m'appelle fille okitegeera my name is fille you French omutuufu naye no bagamba je m'appelle fille kati yaba French with accent with what African accent kati you know you get chiri kati ne English kenyini nyini naye mikwano gyange emizungu nga ntudde nabo njogera oluzungu lwange lwemanyi ku university waneeno kitegeera kati munnaffe oyo yali Thomas yali abadde wano mu Uganda for a long time bane bamugamba you're speaking English with you're speaking African English we bamuyita nembagamba but in Africa there's nothing like African English kuba the English twamu yaveeno nembagamba maybe you can say you're speaking English with African accent ekino manyo nengamba lwaki oluzungu lwange baluyisa African English nengenda ku YouTube oyino beera nga we surrounding with information nengenda ku YouTube papa ngendo olaba ebigambo bye Uganda nga tebasomesa silent letters mu luzungu nze ng'omusomesa kamba yigirize Uganda olaba omwana agagamba ndi international school naye ng'oluzungu lwasoma tebasomesa silent letters ekigambo nga basically eno kigamba basically physically ekyo togenda kisanga Bungereza nga bakyogera nti basically it's basically because A is silent basically actually okitegeera accent bwetyo bwejja mweno mulimu actually kuba silent letter eriwo ya wajogamba sorry what did you say ngagolimu actually what I was saying kati obudde takuwa kati ekyo kyo buli silent letters e Uganda tebazisomesa buli olaba A ngeri behind double L eyo letter ebeera silent mulaba letter A ngeri behind double L in most cases that letter is silent kyovula bagamba physically not agamba physically because the A is silent you cut it out tojogera kitegeera potentially mukifo gamba potentially okitegeera kati waliwo n'ebigambo ebyegatta ebisumbuwa wane olina kugamba is handsome D is silent no gamba your love is a boyfriend your love is a bomber teri ayogera kigambo suicide bomber nga byajogedde B is silent your love is a bomber suicide bomber hey those are silent letters olina agamba kankubire plumber wange I'm calling my plumber is a plumber plumber B is silent kwate kigambo plumber omanye kirete ekyo ebere plumber ojafundikira ngo in accent nga totegedde omanye kirete ekyo kuyita bibuuzo abasomesa bona ndabye abana basomedde egundi oba wa mpaka ku university bonna
ekyo bajja kiyigira ku twalina omusomesa twali tugenda kukola UNEB omusomesa n'atugamba gundi rain gauge ekola ki measures the amount of rain yeah. Kati ne spelling ya rain gauge ngetusumbuwa n'atugamba muwandiike rain lugage twalina omusomesa yatusomesa NIF ng'agiyita NYAF stages of a cockroach egg maggot NYAF mu kifo ky'ogamba NIF so kati awo wonna okwatagana nabo obiyigirawo oli n'agamba ate okuwandiika tuli okay very okay ngamba okuluwandiika obeera mu kiraasi n'oyiga kubanga okulogerako kyakosola oyiga amangu naddala nze eyalusomako paka senior 2 kati naye wano okuluwandiika bayinza okugamba wandika ekigambo bonjour okakana nga towandiise b okimanya anti olina omumanya alphabets zaabwe nti gundi ebeera bonjour ebeera ou ye sound u okitegeera ennyukuta bazikata n'omanya buli ensanga ennyukuta zeegasse the sound is u kati waliwo ekigambo kye bagamba please don't sound this x p bwegwayo tojogera d bwegwayo kyovula tebagamba giroud bagamba giroud because the d mu French tebajogera weba yesemba giroud wachukana basa ne bagamba giroud bagamba giroud okitegeera ate olulimi lwonna oba oluyiga enofuba ebigambo nga bye babyogera bw'olina byogera mu lulimi lwabwe bwe mba njiga Oluganda ng'ekigambo bakiyita kireka n'enkiyita kireka mbasoogedde Luganda lutuufu kireka sound accent egamba kireka saagala ngambe kireka awo Oluganda mba ndugudde okitegeera kati omuzungu akugamba barbecue abaganda bagiyita barbecue kuba letter Q yo yabalima barbecue letter Q is Q okitegeera olina omusanga amaze emyaka 10 mu London naye ngagamba I'm waiting for my documents from Uganda. I'm waiting for my documents. Kati nga ina gamba atya Q, I'm waiting for my documents because see you bagiyita Q. Okitegeera no gamba insurance notagamba insurance okitegeera insurance yeah. Obusoma tujja soma yo twagenze mu insurance okitegeera oba osazeewo gyogera mu Luganda gyogere n'ensi Belgium mu Luganda bagiyita Bubirigi okitegeera wongamba mu Luganda nongamba Bubirigi agamba ki nkuddamu bulungi naye wongamba how is Belgium mpulira nga olina kontakula mu mutwe how is Belgium kuba tewaliwo I mu kigambo ekyo Belgium kachita Belgium nefuga Belgium anti tusobola okukispelling obulungi era ne mu spelling eyo tewaliwo I it is Belgium Belgium si Belgium sagala ogambe nalabye Nancy ngati mu kigambo Nancy kiri NURSE Nas nalabye Nas not Nas olabawo N mu kigambo Nas NURSE Nas olugezi lw'Ababulaya sia mba mwagatule anti sibalemesa nsi kikuyambako ng'ogenze eri n'ogamba where is the Nas here ne bakugamba weewalanga nnyo buli obeera Bulaaya oli bukyoyogedde n'agamba kiba kitegeeza okyogedde bubi okitegeera n'ogamba I'm looking for my ngambe kagambo kyawo I'm looking for Ohio mu geography kigere bagamba in Ohio okitegeera ogenda mu America n'ogamba I'm looking for Ohio ne bagamba what is that I'm looking for Ohio era ogamba Ohio n'agamba you mean Ohio okitegeera kati wobiyigire eno Bulaaya ebe kwagwira batusomesa obyera Ministry of Education eyongeza fenafe babitugambanga okujjukira kino ekibuga obulungi Massachusetts Mass muga Ohio in Ohio musomesa okujjukira nti nenga bakiyita Ohio oli nagamba I'm living in Chicago sound eri Chicago yeah because that is the sound of it we are living in Chicago not Chicago obo kisomye mu Luganda okitegeera tingenda I'm going to Munich bagiyita Munich obo kyogedde mu abajabani bo bakiyita Munchen oba Munich kati mu luzungu nebeera Munich toba onogamba I'm looking for Leicester City ekyo club Leicester
Leicester City we bakyogera naye ate aite bajogera bakyogera Leicester City oli n'agamba naye obuuza ne Leicester weri nga togiraba n'ogamba abazungu baneeragiddeko they are not friendly soko oveno weeyigirize beera weeyigirize wano improve your English from here okitegeera kati yebo omugamba Leicester ayinza n'okulagira ekibuga ekirala era abatakutegeera n'agamba sorry alaba mu Westing eri bagiyita first world country abantu baba misino baba wabalaba gwe train bagobangobe kati obuuza Leicester oh sorry Leicester oh it's here take left take right okitegeera nakuyamba mangu okitegeera kati muyigamu waneeno ebigambo emino byogera mu byeyigirize okitegeera mubeere wali eringa mumalako n'ensi togamba abazungu baneeragiddeko natumaliriza bwoba ogenda mu nsi etogera luzungu weteekateeka otya isooka okweteekateeka si etayogera luzungu vene Uganda kuba education bagenda kuddamu bavaluating ebipapula byo okitegeera nga tonna bagenda okitegeera omuntu yenna nga tonna kuba okweteekateeka kulina ttandikira eno saagalako kusanga eri vene ng'otegesa ebipapula byo togenda nabyo mulundi gumu kuba biyinza okuzisa okitegeera ofunye visa yagundi ate ogenda n'empapula ze ez'okusoma bagamba tewafunye education visa ate tewafunye student visa ate otambula nazo leka nga pass slips zo P7 P6 ozitegese emabega diploma zo ng'ozitegese siza kunoonya webe transcript ekyali ku university gijjeeyo ogireke emabega bulina kyolina ekikwongerako kibeere kumpi gwali eno ng'okyali single ng'ate oyagala genda eri osobola ofuna omusajja akuwasa veno ng'ofunye single status ebeereyo kuba obeera eri ogifuna nzibu naye obeera ane n'ogyekolera n'omanya single status gifunye kati gw'oli single naye tosobola gamba muzungu nti oli single nakkiriza okitegeera mu paperwork nakyo omugamba musinga asobola okukkiriza naye bijja mu documents agamba prove to me that you're single olina omulaga single status jeri waneno bagigaba single status nga wofuna marriage certificate waliyo ne single status olaga nti oli single kati okiyize tuli kwalani cruise kola ki kuyiga kati ali eno ng'oli single n'oba oli married nga tekiri official ng'obeera n'omusajja wo wano ng'oli naye nga temwagenda kubeera married ne baba marriage certificate funa single status oba olina plan egenda e Bulaaya kuba ojja tuuka eri omusajja w'ebintu byonooneke oba mukazi we byonooneke ofuna omusajja oba omuzungu akuwa empapula kibajja osookerako bajja saba kimu tulage nti oli single kuba eri tebagatta muntu akyali mu bufumbo that's why you say you first get divorced okudda mu bufumbo obulala tosobola kuba ng'oli married ne munno ne biggwawo n'ogamba nfunye partner omulala mutugatte bagamba oli gw'oli naye sooka mu bimala officially nti we are divorced single status nina okugenda wali eri kugundi ne bagikuwa oba bagigabira nerabiddewo naye ng'oginoonya mu Uganda how to get single status on internet in Uganda bajja kulaga gye bagigabira era waliwo ne balooya bayambako zifuna kati weeteeketeeke beera ne single status oba toli mufumbo obufumbo bwonna nga tolinaamu marriage certificate ng'oli Uganda beera ne single status ng'oba oyagala genda Bulaaya olutuuka eri obireke emabega mu fayiro olutuuka eri omwana omugambe beetaaga kino mpeereza okitegeera mukyala wa yizo nyiga akugamba ate tuli married ate osaba single status olaba azinya mu papula ze z'omuzungu agenda ziko okitegedde so kati ekiri awo okweteekateeka soka weetegeekera eno oba olina driving permit beera nayo oba olina identity card beera nayo eye Uganda obiteeke mu kifo kimu nga oba obisabye bisobola okutuukako ng'oli eri okweteekateeka okusinga then waliwo akalala waliwo eyambuza ekibuuzo kinene n'aŋŋamba olina okyogerako obufumbo mu marriage life kuba nabanyonyola kisumbwa kitya oli nambuuza ekituufu kiri kitya woba ogenze e Bulaaya nga tonnabafuna mwagalwa kano nkaba bubi it is my opinion nganze abadde mu nsi you're subjected to your opinions but this is my opinion yenna ng'otuuse ng'oli mwana mu otuuse empapula za asylum ziganye nga weetaaga empapula z'obufumbo fuba olaba nga tosukka 3 countries okitegeera 3 countries zitegeeza ki woba oli mu Belgium obufumbo ebugaana n'omunauganda kale funa omubirigi okitegeera we bugaana n'omubirigi ddayo onoonya omunauganda those are only 2 countries naye obufumbo ebugaana n'omunauganda n'ogenda ku Nigeria oba otadde mu 3rd country okitegeera kirimu obuzibu kitya omunigeria tannafuna empapula no ngamba ayina empapula oba ayina oba talina nga musazewo gira obuzibu ki obukirimu
mujja zaala omwana mumukayanire ensi 3 in case mu divorces omwana oyagala kujja Uganda mu Nigeria agamba omwana wange ayinza obutadda kuba katugeze muwa mwawukanye ngo wazaala mu Nigeria mwawukanye naye okufuna olukiriso leeta omwana e Uganda alina okusayiningira kati bwe muba mwawukanye asobola okugaana okusayiningira omwana wo n'atajjira ddala ekyo kimu katugeze omwana alwadde oba obeera kufiya nti bwe bagenda e Nigeria ne bamulemera oba oli kufiya katugeze omwana oba afudde God forbid munoonya omuziika ne wababula ogamba tumuziike Nigeria tumuziike Uganda tumuziike wano okitegeera ebyo byonna biwa stress so oba osazeewo n'ogamba nfunye mu Dutch manyi olina ensi 2 Netherlands either omwana tumuziika wano wendi oba tumuziika Uganda Uganda mulabako obeera bawo nga muna Uganda musalawo asobola okujja Uganda nawe osobola okujja Uganda ne mulabako muba musazeewo Netherland mumulabirako naye oteekamu mu Nigeria bwasika eno ekyo kyo oba osazeewo ng'onoonya mpapula za bufumbo nga lyekkubo lyokutte olaba stay with 2 countries stay with countries oba oli mu Germany zaala mu Uganda ali e Germany oba ozaale mu Germany ali e Germany togattagatta nsi oba osazeewo okulya ssente ziri aba Nigeria bagaba ssente bakyasinza okugaba ssente si bakuba era baagala nnyo abakyala aba Uganda but mu maaso eyo we biba bizze kikulekera frustration kikulekera stress oba depression in case it happens ofulumya omwana ali minor nga tata mu Nigeria wa mama nga mu Nigeria nga mwayawukana asologano signinga asologano bwagana tafuluma so you have to keep a good relationship yenna kabe musajja nga mwawukanye omukazi n'agana owandiikako tafuluma so kati kirero kyenjigiriza abantu abali mu bufumbo e Bulaaya woba oyingidde obufumbo bw'e Bulaaya togamba x muzimu x tondeetera e Bulaaya ate ni one time ojja kwetaaga x wo like it or not kasamba mwazaala omwana kasamba mwazaala omwana like it or not ng'akyali mayina like it or not mulina osigalawo ne good relationship okitegeera kitegeeza so osigaza abaana omusajja n'omutera ku child support biki n'abigumira n'akulinda ng'ojja Uganda ku vacation n'agaana okuwa gundi omukono gw'omwana mpozi ng'olina full custody naye full custody bagikuwa omusajja aseeta yeetaaga kubeera mu bulamu bw'omwana naye omusajja asobola gamba twawukanye ne njagala abaana babeere mu bulamu bwange era amateeka gamukkiriza omufulumya omwana oyo nga tanabaweza 18 omusajja ono ojja mwetaaga se Bulaaya teriyo nti x tondeetera lwaki kiteno nkyogera nnyo bantu bangi abali e Uganda wano kyagenda mu maaso okitegeera bantu bangi tukyaliko bantu bangi bali e Uganda wano Alani osobola okugenda e Bulaaya ng'olese mukyalawo wano naye obulamu ne bugaana ng'akuyisaawo omuzungu yakuwa empapula n'ozifuna ne mu divorcinga ne mukyalawo omuzungu ngera okudivorce ejja naye empapula ziyina naye ng'omuzungu omufunyemu omwana kuba ofuna empapula ennyangu oluusi mwana yasooka oyitawo olina omwana n'omuzungu kati nobeera n'ogamba naye mukyala wange Uganda ekyatawawukanye yali distance empapula nzifunye kandeete mukyala wange Uganda e Bulaaya n'omuleeta mukyalawo n'awala n'omuzungu eyakuwa empapula ofaako obufi tolaba omutima gulina mubi nnyo kitwale nti omwami wange ensi ne waba muna Uganda tomuwalana okitegeera kuba ye yabawa we muli ekyo olina okikkiriza naye abantu abasinga ekyabasinze okisinga lwaki tebakyayagala twala bakazi Bulaaya nga babajja eno Uganda omwami wasize eno n'agamba kale abeere Uganda mukyala wange wa Uganda naye nga e Bulaaya omusajja ali purely single talinaayo muntu naga naye mukyala wange kankole ki ng'alina omuzungu yazaalamu abaana 2 ojja omukyala e Uganda n'atuuka n'alaba omuzungu ono mulina abaana mulina connection okitegeera abazungu bo tebalemeza bamanya kiganye but we have the kids abakyala bana Uganda ekyo balina okimanya oba abasajja bana Uganda balina okimanya abaana ne bajja ne bagamba mami waabwe jjukira tuli mu nsi ezitayogera luzungu baleese report abaana weekend bali wa musajja ne bagamba mami come in our rooms ebweru wannyogoga tomuleke wabweru mami come in our rooms abazungu batambula paka mu bedrooms kuba abaana babasabye okitegeera n'amulaga oludaaki n'alunyonnyola n'annyonnyola mu gwe x-way naye gwe x-way taata w'abaana bano olina omukyala wo gojja e Uganda mukyala wo gojja e Uganda n'anyiiganaga nno gwe ne x-way birabika tebinnaba kuggwawo ngeri gy'ayingira enju agyetaayanga eyiye okitegeera oba osaze
Lindako. Omukyala Omunnayuganda obo mbwekisa jamunju. Ngeri gyayingira agyetayanga eyiye ebyamwe tebinaba kuggwawo. Ne munyigira wiiki namba. Omukyala yenna gwe bajja e Uganda oba musajja yenna gwe bajja e Uganda manya Bulaaya is for open-minded people. Oli bwakugamba me with my girlfriend it's over, it's over in most cases. Oli bwakugamba me with my boyfriend it is over, it is over. Toteekawo mbeera ya co-parenting giremesa. Osobola obeera ne ex wo okitegeera n'akugamba Alani leero binkutte musiina wendeka mwana wange nga n'omwana gw'ayina si gwe yamuzaalamu naye ng'akulinamu abaana babiri n'akugamba let me bring my child there for 2 days. Wobeera open minded omugamba it's okay kuba omanyi ono ye yakuwa empapula n'abaana boyina babazaalamu ye only 2 days ofiraki nono muganda waabwe basigaza gundi abazungu bakikola naye omukyalo omuddugavu oba oli muddugavu oba n'abasajja abaddugavu ng'oze Bulaaya be open minded. Bulaaya si abali open minded mwennyini kubanga nze embeera zange nziraba sizaawo. Osobola gundi co-parenting osobola co-parenting ne mukyala so olugezigezi wayingira ne mu nnyumba kati aba akulemye kati woba omulaba lugezigezi kati awo nti ayingira ne mu nnyumba co-parenting tomusobola. Ebigambo ebisemba ebiba Uganda nabo okyaliwo this week nga tonagenda nga tukola gye nnaatanga ozeeyo. So abana Uganda ebigambo ebisembayo naddala abalaba sheno baba bagisazeemu ku TikTok sooka owulirize nga tonnaba commentinga show number kubanze share yasooka ku gundi ku YouTube reviews nnungi kuba baawuliza ne bamalayo. I don't need good reviews always okitegeera n'ekinnuma nnyo omuntu okomentinga nga tasoose wuuliriza. Sabalaba show njagala mugirabe muginyumirwe comments musobola ziteekako tezirina buzibu naye sooka omale wuuliriza okomentinge tobuukira. Bana Uganda basembayo kyenyizo bategeeza bana Uganda abali e Uganda woba olina ekirooto ekyokugenda e Bulaaya ng'oli serious era oligenda okitegeera. Omuna Uganda eyagenda e Bulaaya nga alina ekirooto ekyokugenda e Bulaaya manya oli mu kirooto kyo teweevuma kirooto kyo. Ebyo bigambo ebisembayo. Kale sesukawo bano bannange olunaku lwa lufuna omusebe bulungi mwera basiraamu bannange Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe.